wasangibwa waliwo enteekateeka eriwo ku lunaku olwo ku deeti ezo ate nga mpulira saani agayo tukyusekyuse ebifo olwao tukolere wano olwala tukolere wali olwala tukolere wali olwala tukolere wali ate nga olwedde twali tumaze okutuula ne management ne tubaako ebintu bye twali twayogerako bye balina okukyusamu bye mwambuulira nga balina okubikyusamu era nabo ne batukiriziganya nabo nga bijja kuba bikyusibwamu bulungi nnyo kugamba twongere okufuna libata eddembe eddungi nnyo sobola okweyagala obulungi nga bemaze okukolagana nabo bulungi ennyo nga byonna babikkiriza ebintu byaffe bye twasaba okukwatagana nabo bulungi so mu mbeera efaanaganako bwetyo naye mba nga saagala tukyusekyuse nnyo ate tubadde wano olwaliro ate mukasaawe ate netulonye ekibagizo ekirala enkyagundi tugenda ate netugenda wano kale bampisa ne bantegeeza naye baganda nga ennaku zino abantu baffe badde bategedde ezo bagamba nti era tusobola obbabulya ne bamanya deeti endala eziba zikoze eki ziriwo so ne tutegerekanya tukibanywanyi waliwo ennaku ziri bbiri ze tuyinza okukubaganyako ebirowoozo kati mwe mulonde ku olwo lwe musalawo lwe tusabule embaga teryagaana lwe musalawo kweza ebbiri lwe tusabule embaga ennaku z'omwezi zibadde 15 naye tetujja kusobola kukolerawo bulungi nnyo waliwo ebijja okubaawo biggwa leeti kati obudde ebinaggwerako situjja kufuna budde bumala kuwanikayo ebintu byaffe byuma kuba bingi nnyo nga bwe mubimanyi n'ebigenda okubeerawo bigenda okubeerawo ku mundi guno bigenda kuba bingi nnyo n'okusingako kuba embadde mumanyi wadde n'ebitubadde tubeera nabyo bibadde bingi naye bino bigenda kubeera bingi nnyo byetaaga kussayo ggulo limu kyokka obudde tebugenda kukola kibwe bano bwe bagenda okuviirawo abagenda okuba nga babaddewo tibujja kutumala kwegazaanya nekitegeeza ki nti bakyusizaamu ennaku ne bagamba nti oba tukole ku valentine ng'ennaku z'omwezi 14 tubadde ba 15 kati tuddeko emabega olunaku lumu emabega ejja kubeera valentine ng'ennaku z'omwezi 14 nti oba si ekyo tuddire ddala emabega ng'ogwokubiri gutandika mu nnaku z'omwezi 8 tulondeko ki kubanga ffe twesalirawo mwebadigize nze mukabaguzi kati ze omukabaguzi siina buzibu mugamba kyemugamba nange kyenkola ki kyenkoba ng'ebintu bitukola kibitambulira ddala bulungi nnyo tewali agaana naye baana ku bigambo kale kati tusalewo ku dati eza 28 nga gutandika obanga 14 ku valentine kiki tukukabagula ddi 14 ku valentine lujja kuba lwa 5 8 lujja kuba lwa 6 ebyo byonna birowoozaako omudigize tetulaba ebintu ebitambulye ddala ebintu byaffe tubiteesaako nga tuli ffenna tubikutula tuli ffenna ne tudigirira nga era netudigirira nga tuli ffenna hello wange naawe yebala okuwulujjamu olunaku lwammwe olwa 14 kale naye bwagambye hello kale naye wabala okuwuliriza muganda wange oddewa tuli mu lukiiko namutayiika teesa kumi na nnya kale hello wangi kale muganda wange
Okay. Cut blood. Cut blood. Hello. Waji. Kitu yogamba otya. Weewaawo. Essebo. Essebo. Kale muganda wange tuyanzenye munnange ndikiriya munnange walayi vana ku bigambo essebo ewaawo bwete weyogedde Saalongo olw'obusongasonga obutaliimu. Ewaawo nkyakabi nnyo muganda wange. Hello munnange gye tuli munnange weewaawo wangi Sseruganda. Tuyikule eri endongo emenya amateeka. Ewaawo embizi yannema naye abaana bano babo bakikola batya. Hello nji ndikiriya ogamba otya Kalinzi walabye wawubaaza. Tewabadde yadde akagologoosi. Yali alesewo bukyokolo okubuzanyisazanyisaawo. Yadde ani akalengedde. Tulina okusooka ntutuula ne tugamba tubabonereza tuti buyaga. Gwe tubajjeko natti. Sajja mmwe essebo ne tweyagala. Kirwakabi kankome naku mmwe kubanga kati ndaba mugambye mutyo.
ndowooza ensonga bwetyo weefaananye. abooluganda ensonga bwetyo weefaananye. enkyukakyuka mu bintu bulijjo zibaawo, ate sigamba nti nno waliwo oluta olw'amaanyi, wabula tuzizeeko buzibu katono mabega. Ate ku nsonga eyo munnange, olw'ensonga eyo beebaza nnyo okubeera abalungi nga mutegeera mangu ensonga nga bw'erina okubeera ng'etambula. Kati ekibadde 15 tugambe 14 endongo evuge, bintu bitambule bulungi nnyo awatali mboyaana yonna ndinaakamu. Leero baaba nali kyendowooza ekirala ekiyinza okuba ekyensasage naye Mukama analabireyo. So bw'ate ogamba oti kyabaayo bambikako nti nafa omukyala okwasaganya nga bwe nakwasaganya ddi okujja kwongera waliwo nga nsabiddwa kabuga oli bwayinza okuga nti owaayi twetaaga obuyambi bwe naye nga si ekyo siiri muntu waabwe nnyo kyako nga aliwo ennyi yeetaaze obuyambi nantuukira nangamba owange twagala otuyambeko mu mbeera emu wabwiti nakutuukirira naye nga bwe bali kusomesa eggwanga weewaawo abantu basiimira ddala nnyo nteekateeka ey'ebulenga bawulidde nga abantu bakubaganya ebirowoozo kubanga be bakama baffe obanga tubabuuziza ne bagamba nti 14 jasi akagere kamu wali ennyuma emabega kyekisinga okuvaamu kiba mabega akagere kamu emabega tekabeera kabi nnyo ate kati kasita musalawo ffe twabagamba komandi yammwe kyetukola bwe mugamba nti lwebo 14 endongo evuge zibadde 15 kati 14 teekateeka kiriya agalwawo ati byonna birina kukwasaganya jangu n'ensasagezo muleme kuddeeyo valentine jangu n'ensasageyo gigambe tugenda kukyakalira ku jogizi ekintu kikwatye eddala akati sawa 3 mwazitegedde sikyekyo kiriya nnyo mujye tukuba endongo obudde butangaale weewaawo mwe banywanyi baffe mubaganda baffe ekyomulundi guno nakyo kigenda kubeera kyanjawulo nnyo ng'era bwemumanyi kyemugamba kyetukola ate tugenda kugiyiikuula n'obusungu bungi. Nsaasidde anaddawo enkeera nsaasidde anaddawo enkeera gwe nsaasidde ayeyeye adaadi ogamba otya kwekike ekike bedding store awo aŋŋambye sinnaba kwebaka kwendi adaadi olw'omukaaga teyeebaka aguziza abantu ebifaliso bazadde abaana aye nosanga mukazi waayomba naye gobeera okola kikudduuka saawa 8 lwova ku dduuka mba ndi ku kikiri olimba kati oluusi omukazi obaatuuka n'okulowooza nti adaadi aba akwasaganyiza waliwo ekikyala kineiba kyekiri awo ekinene ekyebbina okimanyi mamuyita mama Matha waali obadde ogamba ki